Kitundu kya kusatu ekyamawulire gaffe ag'omunnyo ku ssatu. Weebale nnyo okuba ng'okyali nange. Katukitandike n'akanyomero kaffe aka mixed farming. Olunaku olwaleero tugenda wannaku ya Sarah atuyigirize omulimu ogw'okulunda embizzi. Olwaleero mu mboozi yaffe ya mixed farming tukuleetedde omukugu mu kulunda embizzi era nga naawe akuyigiriza engeri gy'osobola okuzirundamu wamma ne weefunira zzaabu atagambika azirimu. Nnaku ya Sarah Nkeera ow'ekasisa mu disitulikiti y'e Luweero agamba omuntu yenna ayagala okutandika okulunda embizzi ayina kutandika na kuzimba nnyumba kubanga ensolo zino tezeetaagira ddala musana era akulaga engeri kino gy'osobola okukyekoleramu. Kyalina okutandikirako mu byonna kyekiyumba. Bw'amala ekiyumba n'afuna pulaani yaakyo nga ye bw'aba akyagadde okizimba ate n'enzimba yaakyo balina n'okizimba nga bakisulikamuko akatonotono. Bwefuka omusulo guno gube nga gukkirira nga tegulegama. Then ebiriirwamu n'oba nti amazzi bw'oteekamu tegafukula kugayiwa. Ebyo byonna nga biwedde ekiddako kuba kunoonya kika kya mbizzi anti nakyo kikola kinene nnyo ku magoba omulonzi gafuna mu budde bw'amakongula nga singa olonda ekitavaamu mangu nsimbi wamma osobola okwetamu obulonzi. Kati bw'otandika n'embizzi 3 ennume yandibadde esingako ku nkazi emyezi ng'ebiri. Enkazi kati kangezezza nti oba oguze embizzi za myezi 2 kitegeeza enkazi zijja kuba za myezi 2 ennume ebeere ya myezi 4. Bw'okola ebyo byonna ku myezi 6 embizzi ebeera etuuse okuwaka era ng'eno ku luzaala olusooka esobola okukuweera ddala abaana 7 olwonna negenda ng'erinnya ku nzaala eziddako. Zange wano zitera kutandikira ku baana 7 oluzaala olusooka negenda oluddako neekuwa 10 n'oluddako neekuwa 13. Wabula nnaku yakukubiriza nga ggwe omulonzi obuteerabira kwetangira ndwadde. Ebiwuka bw'obanga ofubye nnyo okuva embizzi n'oziwanga eddagala ly'ebiwuka embizzi teyina nnyo weewogambira nti okuggyako olumu buno obulwadde obugwawo obutukola ki obwa swine flu naye bweba swine fever obwo naye bwebassa obwo embizzi kyekintu ekisobola kubanga okiwa ku makya emmere ate n'okiddamu kawungeezi. Ng'oggyeko okufuna mu mbizzi ng'azitunda nnaku yagamba buli ekiziriko kya ttonzi ng'era munanokoddeyo omusulo gwayo ogukola ng'ekigimusa ewamu n'obubi bwayo obwettanira ennyo abalimi wamma n'abo abakola amasannyalaze. Nze wano ndowooza ekitooke kyange okirabye amatooke wali yinza okukolako ku sampo n'olaba amatooke emmwanyi byonna obusa bwenzija buno buyiwa mu mmwanyi mu bitooke byange omwo. Newankubadde nnaku yayanyumiririza mu mulimu guno ono asabye gavumenti okufaayo ennyo okukendeeza ku bbeeyi y'emmere y'ebisolo byabwe anti eri waggulu nnyo ekintu ekibalemesa okufuna amagoba amangi. Nze ng'omulunzi w'embizzi nkubira gavumenti omulanga gwe njikubira nti singa batukendeerezaako abatutuusiza emmere. Mixed farming buli lwakusatu mu munnyo ku 3 Soul TV Omunnyo.